Oluvannyuma lw'okukwatibwa kw'omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olw'eggulo akubye olukuŋŋaana ku kitebe kya Nuupu e Kamwokya gy'atottoledde embeera eyabadde mu kkomera gye yamaze ennaku 2. Olwaleero si lunaku lwa ssanyu. Ku ludda lwange wano nyimiridde ne mwannyinaze Tracy Yabo ono nga ye mukyala wa muganda waffe Kayondo eyatemuddwa abasajja ba Museveni. Ku ludda luno nina muganda wange omulongo Waswa Lubwama ng'ono yabadde muganda w'omulongo Kato. Kyagulanyi agamba nti ekintu ekyamwewunyisizza kwe kuggalirwa mu kkomera lye limu n'abakyala. Eggulo mu kkomera ly'e Nalufenya twabadde tusibiddwa ne baganda baffe ab'enjawulo, twabadde tusibiddwa ne Honorable Sekirinya Muhammad w'Ekawempe, twabadde tusibiddwa ne Honorable Nabila Naggayi kandidati waffe meya waffe, twabadde tusibiddwa ne bato bange ba Densite ba Adamu n'abalala bangi, ate nga ne bannamawulire bangi omuli muto wange Kasirye Ashraf. Ono anyoleddwa nnyo ku lw'abantu abaafiiridde mu kwekalakaasa okwamaze ennaku 2. Olunaku lwaleero enyiike ebuganye Uganda yonna n'ensi ezitwetoolodde olw'ettemu eryakoleddwa ku bannayuganda ababadde tebalina byakulwanyisa, abadde bali mirimu gyabwe. Bannayuganda basukka 50 nga battibwa ku biragiro bya Mwami Museveni. Mu mbeera y'emu bannayuganda bangi bali mu malwaliro ag'enjawulo bajjanjaba biwundu, abalala abasukka mu 50 bali mu makomera. Ku nsonga y'obusosoze mu ggwanga n'agamba nti bo ng'aba Nuupu tebawagira bikolwa ng'ebyo, era agamba nti bonna abaabikoze babagasseemu bugassi mu bo nga bambadde essaati zaabwe okugezaako okubavumaganya. Njagala mpozi ogatta eddoboozi lyange ku maloboozi amalala agavumiridde obusosoze mu mawanga. Ffe nga National Unity Platform tuvumirira obusosoze mawanga nesse kuvumirira yenna. Ffe tetuli basosoze mu mawanga, era bw'otunuulira erinnya lyaffe National Unity Platform, era ne bw'otunuulira olaba Uganda yonna, tumanyi nti buli munnayuganda asaanidde era batizaffe n'ebyambalo byaffe bye bazze bawamba ku bantu ne bye babba wano babikozesa okubyambaza abakozi b'effujjo, okubyambaza ababbi, okubyambaza abasosoze, bajje bagende bavumaganye erinnya lyaffe. Tuze kibagamba era tukibagamba kati nti ffe tuli bannayuganda. Mu bigambo byagamba nti bo ng'aba Nuupu bamalirivu ng'era tewali kintu kyonna kigenda kubakanga kudda mabega. Nti tumanyi tuli bagumu kuba amazima gali ku ludda lwaffe, tuli bagumu kuba abantu bali ku ludda lwaffe, tuli bagumu kubanga amateeka gali ku ludda lwaffe, ate tuli bagumu kuba Katonda ali ku ludda lwaffe. Yes, Katonda ali ku ludda lwaffe, ensonga lwaki tuyingira mu kkomera ne tuvaayo ate nga tuvimba buvi. Ano bategeeza tetuli bakozi ba ffujjo, tetuli violent. Ebyokulwanyisa byaffe ge mazima, ge mateeka, be bantu. Kyagulanyi asimye banna opposition banne bwe bavuganya ku ntebe y'obukulembeze abeegasse okulwanirira eddembe ly'Abannayuganda. Ana njagala okutwala mpozi n'omukisa guno okwebaza bakulembeze bannaffe naddala abo abadde abeesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga olw'omutima ogw'obwassa Uganda. Bano mwe muli General Mugisha Muntu, mwe muli Honorable Robert Mao, mwe muli General Tumukunde. Bannaffe mwebale kuyimirira naffe, mwebale kutuweereza obubaka obw'obwassa Uganda. Ku bigambo ebyayogeddwa minisita w'obutebenkefu General Eli Tumwine, Kyagulanyi agamba nti ebigambo bye yayogedde byabadde byakutiisatiisa. Mwami Eli Tumwine bwe yavuddeyo neyogeza ebyobwewussa, era njagala okukkaanya n'omwogezi waffe nti ddala Mwami Eli Tumwine nga tetunamunyiigira, nga tetunamukayukira, tukkirize nti yeetaaga obuyambi. Teyeetaaga buyambi bwokka wabula yeetaaga obujjanjabi. Maria Dana Namiro ku lwa STV Select ey'enjawulo.